Linnya lya Paatiri ne lya Mwana ne lya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Sappi y'obusaasizi mu bujjuvu. Ayi Yezu waffe, n'ensula ey'obulamu n'efumbukuka okugasa emyoyo n'ennyanja ey'obusaasizi n'eggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemali. Otubundugguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensula omutuviira obusaasizi nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensula omutuviira obusaasizi nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensula omutuviira obusaasizi nkwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwa, obwakabaka bw'obuggye, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri, omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana we ali omu yekka, ye Mukama waffe, eyali mu lubuto okubwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirimu gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo gwa Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Eklezia Katulika omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukwereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddabiriza olw'ebibi byaffe era awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukwereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddabiriza olw'ebibi byaffe era awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukwereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddabiriza olw'ebibi byaffe
era awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukwereza omubiri n'omusaayi omuliro bwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe Yezu Kristo okuddaabiza olw'ebibi byaffe era awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukwereza omubiri n'omusaayi omuliro bwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe Yezu Kristo okuddaabiza olw'ebibi byaffe era awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukwereza omubiri n'omusaayi omuliro bwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe Yezu Kristo okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatire ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatire ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatire ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amen.